tubaniriza akabatula mwe naje musiziro kubanga mutulaba mwe balo kubanga mutugoberera subscribe nga share nga tukwebaza tuze no lunaku olwaleero Friday tuze ku winding up the week ebibadde mu bye tusobodde okubanga tulaba tubadde tutera obulabula naye ndi mukusaba Katonda nyambe Friday consistency y'okujjanga wano ebeewo ne leero tuze songa ezituleesa abakulu webali ekintu za makati kutaasa lutalo singa omwaba ayisizaawo ekigambo nga kijja salako omuntu omutwenze nkibake kubanga tugenda otula wano olumu ebibeere mabega nga abasajja beetagudde dda olwaleero tuze ensonga ezibaddewo sofa mu wiiki tubadde n'ensonga ya federation eri wiiki gye twasembera ng'omuggo gusekera mu association mu federation eyo Chris Banina nga agatisa abaana babiri Joyce n'amunya omulundi gumu nga manyosooka nanywa owa yero naddako kokoteiro kati tulize na wiiki eno kasente kafusa akasente katabulira ddala abayimbi to an extent bingi betwategedde betwatulowooza nti ate federation ebina nga twasemba biwulira mu uma ne mweri saga yasooke yali eyeggulu so leero tuze buumbi 18 obugenda okuweebwa federation ate abalwanira copyright nga bagisaba government abakulu bali wano balina buli omwendo wooza kasente ako buumbi 18 naye tugenda asooka n'ensonga ya Ronald mayinja yakomyewo mu ggwanga layiko bakati nnaku nga 3 kunya bwe yakomyewo bye yayogera nga ali e London ate byakyuse ku byayogerera wano agamba omukisa gwa Bobi Wine tagwetaga nzikanya ne mayinja Bobi Wine tagaba blessing wabula side gyaliko yekuwa blessing kyendowooza nze so Ronald mayinja yewera agamba Bobi tamwagalako wadde akakisa n'akamu n'akeddagala kyokka bannayuganda twali tubasabye bamuwe chance bigayi huyo akuba shoku hit after hit osekaki so ensonga ezo ze tugenda okubanga tutunuulira tubanirizaako mwenna kansokere side eno kubono yaleka ine ebimusiiwa Gwacho olabe ebinsiiwa bye sinagamba bulira okusika njogera ono asirise gusika ani ndi ku ssimu yange nyinza okuba nyina bwe ndiko obunsesawa gwacho olowooza munsekerera byoyogera mbuuza ku bantu mbalamusiza abalabi ba Great Media mwebale bannaye kulaba mwebale kutugoberera mwebale kubeeranga naffe kubanga mutwegattako mu mboozi ze tuba tuleese ne tuwayamuko ebigambo ne bibanga bitambula nze bampita Sali Max Pro nkola ne Heart FM radio nsanyusa okuddamu basiŋŋana bannaye okuba tulife n'olunaku olwaleero era mugoberere ate naba kubanga osubscribinga tukwetaaga obe nga otwegattako tube nga tutambula ffenna omukulu mbalamusiza buli omu alaba iki buli muntu yenna muwa ekitiibwa seti kuno gwatusinga okwambala obulungi it's family disease bulwadde bwa waka kubeera smart sigamba nti obanze mbasinga okubeera ne ssente mbadde ngenda kugamba mwena muzinsinga naye bw'ogenda mu katale olaba nga tinkula yasinga okulabikira obulungi mbalamusiza leero tetugenda sobola eyaleero mwebale nnyo mwebalire ddala abalaba iki Great Media abasubscribinga nammwe mwebale nnyo nze Franka Francis ndi musajja munnamawulire ate omuyimbi ndi muyimbi ate ndi musomesa classroom teacher tiibwa byonna bibyo mazima era wano gwatusingako emirimu emingi ate gwakyanoonya ennyo ssente kituufu tekimalayo noonya nnyo ssente naalibadde nga nze nzibasinga naye kati mwe mubba ate nze akasente kange kabeera kirini kati mwe ababba mu gavumenti ya Museveni gundi leka tuli mu kamera sajja bajalowooza tukolera tiibu nga naffe tetumanja eziri tomukolera simukolera kati Eddy abanani mbutuba ffenna mwe babiri nga bwe munsinga ssente mwe musinga obunafu ate gwabadde ayogera naye bana mukirize tutandike ekyo kubanga tetugenda kugimalako ng'emisumaali gikomererwa wano nawali Francis amaze okubuuza maliriza gwe tuba tutandika naye mayinja teyeetaaga mukisa gwa Bobi Wine era nze mu bigambo bye ntunulidde mayinja ng'ayogera mayinja alina obusungu bw'otayinza nakunnyonnyola muntu olina muganda wa mayinja n'omugomanyiyo mu nsi ziina gwe mmanyi kati kyekitawanya mayinja ateekeddwa okuba nga mu kika ye yali omugagga nga yayesita ye buli kimu
kati ng'ate emmandwa zeewaabwe tezibakkiriza gaggawala kati ye yali azisoloobyeku kati zimusika zimuzaayo mu bwavu bwe butabanga mizimu gya kika gye gimusika abeere mwavu kubanga tukkirize tugaane nti oba oyagala oba toyagala mayinja yali badde yeetaaga omukisa gwa Bobi Wine ne bwagugaana fere tulina buzibu bw'oba ogoberera buuza Henry Mwanje kirungi mukwano gwo akubuuli ekyamutuuseeko naye Mwanja alimba yakikoze lwakuba mukwano gwali yenisikiri anti ebyo byatugamba mu babbye essimu ali mu kupalapalanya abo abaana bakola ebintu ebinyiiza ali mu kupalapalanya naye byonna byonna abikole mayinja omanyi twabeeranga ku ssomero ng'omusomesa agamba wabiri omusiru n'okoppa kwakulema kale tukkiriza oli musiru naye oli ataddewo ekitabo ne spelling nekulema okoppa kyekiri ku mayinja yandikopye eki yali kopye Big Eye Big Eye yali yasiimuuka nga teri amanyira nnyimba ze kituufu neshonga awerekera buwerekezi bantu nga n'okuwerekera ate bwajja bamukuba obucupa naye kati bamutimba buli niwo ne mubende bamutimbi namulabye ku buli post kwali yale Big Eye yeetaaga okuwanirira kungi okusinga ku mayinja nedda munange kati tutunulire saidi ya sente Big Eye yeetaaga okuwanirira saidi ya sente wedde mayinja era tosobola ng'ambo kola anti wulira kankunnyonnyole mayinja yatandika okuyimba mayinja yakuba hits nga Big Eye akyali mwana muto asoma primary kati lwaki oyagala obbakompe yalinga obudde bwo nedda ssebo ekyo okufuna sente tekuliiko myaka anti tekuliiko myaka naye ng'ate okukolera kyekisinga gwe kyogamba ogenda beeraawo ng'otudde kyogamba mayinja wali awo talina byalina kasooke malirize Franka kambuuze ebigambo mayinja byayogera wano ku kamera teyeefumiitiriza nti oba yandisiriseeko yandisiire yali badde yeefumiitiriza naye kiri kyenkugambye omuzimu gw'obwavu tegumuganya buli bw'abanga agenda osirika ng'omuzimu gumugamba bannaye muzzukulu ffe ewaffe tulina beera baavu oddawa lwaki oddayo mu ssente otegedde kubanga tukkirize tugaane woofukamira tosulawo abaganda be balina enjogera eyo mayinja kimuggyako ekyokugamba bannaye am very sorry kubanga ensi yonna ekimanya naye yakyogera munnange luli bwe baali ku live n'ebbajje anti kakati yakyogera olaba Eddy bw'obanga oli driver nga onzija mubende ngontwala Kampala ng'onvugidde bwereere ng'onsanze mu kyenda nga ntambuza bigere n'onvugira obwereere nontuusa ebusega nga naye tonantuusa Kampala nonzija mu mmotokayo notandika okunkulula nontuuse Kampala ng'onkulula bwe tutuuka abantu mbagamba omusajja yanyambye ku lugendo oba mbagamba nti of course abaayo noonya ebirungi byakoze okuva kati mayinja yayoza n'ayanika mu ttaka ffe twali tumusonyiye nga n'ennyimba ze zizeemu tandika otunyumira naye bwe zazeemu ne zitutama kwegaba mayinja yagambye mbu talina nnyimba mpya kabakuba ennyimba yajja kubafuna abantu muganda wange kankugambe guno si mukwano gwa Bobi Wine siraavu ya Bobi Wine yetukoze ebyo nedda ekitukoze ebyo nyiike ku mitima temubikola lwakuba muwagira Bobi Wine tumanyi Bobi Wine option gundi gwe abantu abayina ettaka kakati nga tupangisa nga newe tupangisa batugobawo ng'ate abatugobawo bali mu bibomboola bwe tulaba Bobi Wine nga azze kutulwanirira tulowooza mbwe essuubi lyaffe lyonna liri mu ye ate bw'ovaayo n'otandika ojjavu n'omununuzi waffe tukulabiranga ddala nga bw'aba sitaani si ye first born n'oba second born gwe first born sitaani ye second born bwe tukulaba sali omukisa omukulu yagugobye yagambye nze tambula esinga kubanga bwe mba njagala yizimba munyonyo akakakiripu ate akasajja twakalabaako mu ntandikwa we kayambala akakofiira bwe kalumemba nze nabagamba be nali nabo ne mbagamba oyo mayinja oyo omulaba abulako kakira kufuuka musuta amanyi Eddy lwakuba nti tulina kye tutakkiriza n'ebimu tulina obbikkiriza ngaki ebimu ku bintu bye tutakkiriza nti tiwali muntu agaba mukisa omukisa guva eri Katonda either okubanga wazaalibwa nagwo oba okugufuna ng'okula naye ng'omukisa Katonda yakola ki Katonda yagaba omukisa so mayinja emabegako awo waaviirayo nga bamutabukidde nnyo n'avaayo n'akola zi interview ng'ali ebweru yakola statement n'agamba nti yeetonda naye yali teyeetondera bawagizi ba Bobi Wine yali yeetondera bawagizi be nga yeerabidde nti nno abamuwagira
biba buwagizi ba Bobi Wine anti kyeni mukulaga nti olwalyo kyali mukwogera nti akyayimiridde ku bigambo bye ng'omuntu which is nti nze nja kugamba nti Nuupu abaana baayo balina okwagala kungi nnyo ate okwagala okungi ennyo oluusi ebiseera ebisinga kuzaala ate ebizibu bakusonyiwe kyoyo okitegeera nti uliriza soko mpulirize bulungi statement yange yengera okuwa nti ebiseera ebisinga Nuupu buli weenajja nga buli muntu avaayo n'akola ensobi bw'akomawo bamubiibiita nnyo ekyo kigenda kuleetawo embeera nti omuntu agenda kukola byayagadde byonna atuuke ng'amanyi nti nkoze kino naye nina okusonyiibwa bagenda kumpa okusonyiibwa nti twandibadde nga tukkiriza Nuupu we beesazeewo kera ku makya negamba nti tugenda kutambula ne gundi bwe bukya ku makya gundi eyo gwe balonze oba gwe batunulidde okutambula naye n'atuuka ate n'ava ku mulamwa bakkirize nti oyo agenze basigaze be bakola ki Bayibuli ze musoma muzibikkula mutya prodigal son okusonyiwa Yesu osonyiwa newe wekituuka ne kisukka ne Katonda asonyiwa newe watuuka n'anyiiga nti akusonyiwa emirundi egiwera naye atuuka n'alaba nga gwasonyiwa takola ki kati mayinja bamusonyiwa emeka anti kati nti mayinja bayinza okuba bakamusonyiwa gumu oba mwamusonyiwa gumu ennaku nga 3 naye nti ojja kwesanga nti kigenda kuleetera bangi nti mayinja agenda kuwa ekyokulabirako baana abalala bonna abazze nga bagenda n'akera ku makya n'alaga nti wa Nuupu nnyo enkera ne mwesanga ng'ate agenze mu NRM oba agenze mu ki bw'atuukayo ate oluusi oba bye yali asuubira ne biba nga si byebyo oba ne byonooneka mu ngeri endala nti agenda kubeerayo eyo ng'amanyi nti singa binaagaana nja kudayo mu Nuupu nsonyiibwe ekirungi pulezidenti waffe yatugamba tuli balabira ku bikolwa byabwe ate era n'addamu n'atugamba tetwesiga muntu n'oku n'atugamba ne bwali baye ng'ava ku mulamwa tumugyemu obwesi kati kyendi mukulaga Sali kankubuza ekibuuzo tuli mu crisis ya sente obudde buno obwavu bungi tetukyaliko nti siri muganti gwe oli mwavu banze okitegedde ekintu tegedde olina by'otakyakola lwaki tokyabikola otegedde obwavu bungi ddi lw'omanya nti crisis gye tulimu kati wadde kino kyekituufu ne kati decision yeeno nkuwa ekyokulabiramu obudde buno kituufu kimanya kyeyakoze obudde buno leka mmaleeyo obudde buno mu Uganda okusurvivinga n'okubeera awantu ng'oli so welcomed okimanyi ne pate gy'owagira kati kikulu ne bw'ova mu kuyimba Sali tukola mu radio Sali njagala obeere ku mpewo okwo ng'oyogera nnyo olu NRM tolaba nti obeera ku safe side olaba message zinakusindikirwa mu bawuliriza abo abawuliza ng'obadde obasavinga for some time nga bakugamba nti gwe kitukolera kiki kye nkugirayo Mayinja ye tasobola kulaba nti wadde ayinza okuba mu mutima gwe muli akkiriza Bobi Wine si yamuwa omukisa ng'omukisa naye ate abantu abakkiririza mu Bobi Wine obeetaagako omukisa kitegeeza ki tosobola agenda ku katuuti k'abalokole ng'ovumira Yesu waabwe ate gwe bazze okusinza osobola obutoyogera ku Yesu direct neyogera ku balokole abakkiririza mu Yesu di Mayinja lwayinza okikkiriza ekyo kuba kati ekyo mu Uganda wano kiri mu bitundu 8 ku buli 10 buli kye tukola politics pate gy'owagira esalawo twana extend tosobola ogenda ku mukolo kangwe ekyokulabira kabaana bana bazanya kalyoke bategeka kati bayiza akakodyo baleta enkofiira 2 eyenaalemu ne ya Nuupu ne bagiteekaawo bakuba olwa Museveni ne bakuba olwa Bobi Wine ne bakuba olwa Bobi Wine oba ne Bebekulu ti owenaalemu teeka wano owa Nuupu teeka wano ovaawo wa Nuupu yasinze nnyingi kyokka nga baze kudigida olowooza lwaki kibagambe n'okibagamba ovaawo wa Nuupu yasinze nnyingi naye nga basonda 2,200 mu kikaali omwo mubeeramu abagagga 3 ne bateekamu emitwalo 5 ne giba mitwalo 15 bano abantu abasinga obungi nga basonda 10,000 na binusu n'avaawo n'asala nze njagala kubuuza DPA n'abawagizi balina abalijja no FDC erina obuwagizi of course ne Nuupu erina obuwagizi yes you leading kati opposition nti Uganda twalemwa okukkiriza nti buli muntu yandibadde yeetegeerera okitegeera nze sijja kunenya muntu kukeera ku makya nze bwenkera ku makya nga nkola ku haati ne bukya ku makya ne ngamba tawulo ya haati ngisudde kange nenkole ku point oyinza okujja okumpa ensonga zewandibadde osigala ku haati biki nga ye decision yange nenkera ku makya ne ngamba nti ebirungi byonna obindaga obinteera ku mmeeza
nenze sigenda biwuliriza tawulo nze akadde akaye kakoze eki kaweddeko katambule so kati kyandi mukulaga Eddy nti kyekiri kyembadde nziyo negamba nti nuupu okweguye nnyo ate kuyinza ogikosa ennyo tewali ayagala nnyo kweguya no Eddy njagala omwana ali mukuwaba mpuliriza bulungi Eddy sisobola kukkiriza kukola nsobi bbiri nga zidiringana singa nuupu ebadde teyeeguya olwaleero twandibadde tetulaba Ronald mayinja kuvaayo n'abanga ali mu mawulire oba ali mu interviews ngeno ku bwajja n'agamba nti bannaye mu nsonyiwe kino na kino abanuupu ne bajja ne bayiika yoyo waffe ebiri ku big alwaleero abantu abasinga bebaliwa aba NRM kati kyeni mukulaga ku kitundu kwoweza kwosula NRM weza kwa abantu 5%. Eddy nagambako negamba nti big eye mwino mwegendereza ayinza okuba teyalokoka big eye ayinza okuba teyalokoka kyeni mukulaga nti muleke kuddira muntu olwaleero najja ne mumwemalizaamu nnyo ngolwo bali mu kwemaliza mu big eye nti bamutimba buli wamu ebivulu byonna ne babinoonya ne babikola ki big eye yuno wali na wali ye musumboli eyaleka kwemaliza mu muntu nga ayina ebigendererwa bye ABCD agenda kujja abanoonyeeko obuwagizi nti amanyi muyina ennamba soko mpulirize bulungi omuntu agenda kujja abanoonyeeko nti olwaleero akimanyi nti bw'ojja n'ovaayo nogamba nti nze ku saidi y'abantu enyigirizibwa yobaga nti saidi y'abantu enyigirizibwa nuupu yesinga okuba ne saidi y'abantu abanyigirizibwa nti omuntu agenda kujja nga alina ebibalo bye mulina okwegendereza abantu omuntu agenda kujja n'ebibalo bye ABC olumala okubiyisaawo nga alina kye yalokoka totagenda mujjamu kino sali njagala kikugende mu bwongo leka nkikunyonyole about politics ekisooka nuupu eyo ogiraba erina basupporters abamu nga tebalituukako na kwedi kwota ekavule wayo nuupu eyo giraba erina abawagizi nga tebalifuna na mukisa gusisinkana David Lewis Lubongoya ng'era ne mu birooto bye takiruubirira wabula ye ng'ayagala eki bw'abeera mu bantu 10 abamatiza abagambe Bobby ye mutuufu nga si kyayagala okitegedde omuwagizi oyo kyaba ayagala abatayagala matiza abantu nti Bobby ye mutuufu abaayina obulumi ku mutima ffenna bwe tumaze nabwe emyaka egigenda mwana faba mtu azaliwo omusajja yafuga nekati yaliko naye Eddy fe Museveni tetwali bate tumuyinako buzibu enkola ye y'ebintu gye tuyinako obuzibu ate nga sitaani talokoka si kyakulwa mbuyinza kubanga abaludde mu buyinza ate nga bakolera abantu baabwe nga abantu babakowanga sali bwe tuba tugamba nti oludde mu katebe bwe tuba tugamba nti oludde mu katebe okulwa mu katebe tuyinza obutakiwa nnyo attention nti oba kyekirungi naye ne byokoledde waawo kati akatebe nako tulaba kozi nakyo kikulu sali Museveni omulaba talina kyakoledde Uganda na kimu nga tudde mu mazima bw'okompe yalinga kubanga n'ebizimbe polisi mwe ziri amagombolwa mwe gali ebizimbe si yabizimba yasangawo bisange enguudo ze tulaba ez'akabi yasangawo nsange naye Museveni singa yagenda mu 2006 twali badde tumwogerako ng'omusajja eyajja ate eyatununula ako kaali baddeko abagezi bokka eyatununula kubanga tukkiriza Museveni waali talina kintu ky'amakulu kye yali akoledde Uganda nga totya ffe ng'otya Katonda yogera Museveni ki ekirungi yali akoze tudde ku music no leka tudde ku music leka tudde ku music no sagala gena mu politics sali ku mayinja omuyimbi ati mayinja kyekiro muletedde obuzinze zakola ng'omuyimbi kunsobi mayinja zakoze ng'omuyimbi mu politics peace for all kyali kibiina kyane peace for all kyali kibiina kyane Wulira sali tuli ku bunkenke all kyali kibiina kyali kibiina kyalinga kisinde nakikola kikyaluza nkoko kyali kiwola gwe kivunulo kinyonyola kitegeeza nze nikola ku mayinja omuyimbi amazima leka kwebuza nga atalina leka nkubulira amazima ansi ogimanyi entuufu politics wa Uganda omumanyi nze siri mukwogera ku politics wandeese wano kwogera ku nsonga za music njogera ku mayinja omuyimbi Wulira mayinja y'omu ku bayimbi abasooka okuyingira politics mu Uganda okimanyi mayinja yayingira politics nga Bobby Wine tana kulowooza politics tuli ku bunkenke Afrika tuwala nanguzi anti oyo muyimbi era baba yayimba ku politics nze zatwagaza mayinja mu politics gwe yayimba tuli ku bunkenke zatwagaza mayinja nga tugamba akasajja kana akasiiwuufu akatanyirira na kunyirira bwe kabanga obwongo bwako bulowooza bwe buti
kuba ffe twatandika dde okunyigirizibwa genza lwe malulu mu kirawula bagobawo abantu ne bayiguzaawo mu lotala oba muyindi ne bagoba abantu Kaweri coffee plantation mu Germany mu 2000 goyinza okuba watonda banategeera byakunsi nnyo otegedde byakunsi nnyo wali oli naye nga tonabitegeera kuba n'obudde buno tonabitegeera bw'ogamba nti mayinja si politician no mayinja politician no mukkiriza kati nzireyo muleka nzireyo sagala mu kotinge bubi muliriza sagala mu kotinge bubi mayinja politician naye nkugambye nze njogera ku mayinja omuyimbi tuzeeyo njogera ku mayinja politician tuzeeyo bwe tuba twogera ku mayinja omuyimbi blessing gy'abadde asaba Bobi Wine yadde ayagala genda yimbaira mu firebase oba genda kamwocha kolya mu studio ye yadde amugerako mu category mayinja nga sinamulya nga asaba blessing teyagisabye tewagira empozi at first interview z'amayinja action ezigoberera blessing gye yabadde agamba mutajagala ku Bobi Wine yabadde amusaba ya politics yadde amusaba ya music mwe mujja ne mugamba nti mayinja yeetaaga essaawa eno mwe mu bitondawo ne mugamba gundi yeetaaga omukisa gwa Bobi Wine naye nga ye tukivudde mu ye nagamba neetaaga omukisa kale mwe mu bitondawo ne mukola interview ku muntu n'abagamba nti nze bye mugamba nti neetaaga blessing ya Bobi Wine sijagala sali bw'oba omaliriza ku kya mayinja njagala obeerewo amazima mayinja asitandinze ku sayidi gy'alowooza nti yentuufu oba asitandinze ku sayidi nti naawe ng'oggyeko ggwe mayinja nedda kuba abantu beyeetaaga abadigida leka nkwe ansa eno nga tonajja bavubuka baya bavubuka 85% bawagizi banno bakulema kuwayiriza bavubuka ensi yonna kati nze njagala mulaga ku bivulu Meja Kakooza owenaalemu abamu kubakuba amasasi wano bw'abanga atuuka naye n'ayogera ebigambo n'alaba nti omusajja gwe yalwana naye ali mu kuvuluga Uganda abantu abasinga nabo boolaba bali mu enaalemu Eddy banoonyaayo kawogo of course Eddy nze ngera kugamba abatulaba bakimanya Eddy waliwo abantu tukkirize omanyinze njagala nnyo okukkiriza nti omuntu alina ekintu kyasobola okugattako singa kiba nti alina eddaala waali nti tuleme kulowooza nnyo nti mayinja ate ye yeetaaga ennyo obuwagizi bwa Nuupu Nuupu ye yeetaaga nnyo obuwagizi bwa mayinja anti kati kiri bwe kiti nti mayinja olwaleero alina abantu abamukkiririzaamu abangi ekyo okikkiriza mu bwende tebalimu bamutegekaawo ebbaala yiyo tetutunuulira mu bende n'afuna abantu babiri nga nekwabo ababiri kuliko mawuba atambula ekyenjagala ogamba kiri bwe kye nga tusembeza abantu tukkirize value yaabwe nti tumusembeze nga tumanyi nti ayina kyali kyasobola okugattako anti kati kyeni mukulaga nti mu bulungi naye ng'ate tetuvumirira twetaaga osembeza omulungu nga tumusembeza mu bulungi nga si wavumirira kubanga mayinja musajja mukulu akusinga emyaka fena bali wano mayinja tukuze tuwulira mayinja understand nti olwayo nze sijja kujja ng'ambe nti mayinja oba musiru oba njije ng'ambe nti mayinja tategeera kubanga nsinga emyaka nze sivuma muntu asinga myaka wabula nja kukulaga nkugambe nti mayinja bw'abanga ayina kikyasobola okubanga agattako newe kaba kayinki ka lugalo bwe kati tumwetaaga mu bulungi anti agenda kagatta kwani nga agambye teyeetaaga blessing ya Bobi Wine agenda kale nze njagala tegeera gwe kyoyagala mbu tumwanirize tumukole kinze siri wa Nuupu nze ndi muntu kati okumwaniriza onyigirizibwa of course nyigirizibwa naye sijja gamba nti wamandi waki ndi wa Nuupu lwa nsonga emu buli muntu abeera ne decision gyasalawo ndi kusaidia enyigirizibwa esiri wa Nuupu ndi wa people power mwana ndi kusaidia ekola ki enyigirizibwa kanko ekyo okulabirako ku YouTube okuba bataddeko 18% YouTube etwala 30%, that's 48%. Ku miliyoni ye sente namba gy'okola sente zisinga zonna ziddawa 18% nga bandi badde baleetera omukisa kuba bino bye tutula ne tukola tetwetaaga kutuwa mulimu mu government twogera ne ku bintu twane tetunyumya na ku Museveni ne lwaki nange nzijjo mwogerako olw'ensonga ekitunyigiriza kiki enzijjayo mayinja ati ngayo omuntu takyasobola kufitinga mu Nuupu ekyo njagala tukyagurewinge tuleme kukiyita bbali tafitinga yo lwansonga emu Nuupu byekiririzaamu takyasobola bikiririzaamu ekyokubiri ayina ensonga ze za moyo gwa kulya za moyo gwa kulya tewali nsonga ndala uyazigamba sente ze bamu okola nze nagambye ndi musomesa uliriza wawulira oluyimba lwe yawandika mbu baganye
lwaki yaluwandiika ojjukira yaluwandiika ojjukira yaluwandiika nziramu salire masiri wazabantu sitoleyo okuwandiika olumba lw'abantu baganya ogimanyi njikuwe mayinja ekimutagaza mwoyo gwakulya nedda leka mugazi ntegeera bana muleke mu kati nze bwe nkugamba nti si mwoyo gwakulya ogenda kukkiriziganya nange atuwuliriza sali omusajja yagenda ekyankwanzi ng'agenze sinkana Museveni yali agenze mujjukiza kasente kaakasigalayo bwe yatuuka bimunyonnyola muzeeyi yamuga you will see you next time I will see you next time oluyimba aluteera mu motoka ng'avuga kyankwaza dda Kampala nti abantu baaganye abantu abaali baganye ani yamugamba ani yamutuma andi kati Eddy Luliya yagamba nti muzeeyi akalukako muzeeyi ngenda nange kuwa ekyokulabirako nti kyogamba nti abantu bonna abali mu nuupu abali ku lusegere kale tugamba abakulembeze ba nuupu kyogamba nti balina musala gwe bafuna ku nuupu bakola ne bavawo bibiri sali uliriza bulungi kyekiri kye naggambye nti mayinja alina kyali era alina kyasobola okugatta ku pate yonna oba NRM uliriza kitegeeza nti bw'abanga alina kyasobola okugatta ku pate yonna naye obuwagizi bwe bwagenda okuleeta oba abantu abamukkirizamu abagenda okujja ku sayidi eyo muba mulina obuvaluinga kubanga mayinja okera ku makya nafuuka omulungi owakabi ayimbye n'ayagalwa tiwali yamuleeta yereetanga omuntu kitegeeza nti ennamba ezo yazikolekitinga nga kati bw'aba yazikolekitinga ng'omuntu so mulina okuzeetaaga mu bulungi nti ne bw'aba yagenda mu bw'aba abantu abo yabakuŋŋaanya ng'omuntu era agenda akola ebivulu bye bamukuba obucupa bwe atuveeko bw'abanga yakolekitinga abantu abo ng'omuntu agenda akola ebivulu bye ng'omuntu atuveeko basebo ne bajja omulayinja abuza abantu atagala alinga minzaani epima embizi bwati bw'oteekayo ne jinyanga eno bw'oteekayo ennyama ng'eddeeno abatulaba okwogera mu kamera tosobola kwogera mbizi nga kuliko abasiraamu abalaba be bagitonda bagambye minzaani ya mbizi onanyiza lwakuba talya nnyama abeera ye enkola yaabwe kati ayagala bamuyite bamuwa akasente bw'agambye navumya abantu nze sikumira abantu mu kamera ani bwenvumye atagalanga gwe Eddy abeenalemu yenkola yaabwe bw'alaba omusinze ng'atandika banaye batuvumye abo bakola bavayoletinga bakola yenkola yabeabatulaba banaye mwebala okubanga mutugoberera wano we tubeera avumye kati era ogenda gabano ani avumye bwe bakugamba nti bakugamba atagadde nga minzaani epima embizi tamanyi Luganda minzaani tepima nnyama ya nte tepima yakami epima mbizi eyagira bweti sali tukirize bavudde mayinja kuba naye asaana okuvoolebwa kuba yavoola bannayuganda omuntu bw'avangayo n'agamba mbu sali oyambadde t-shirt ya bulaaka eriko akayero wano kaliko tiki nga gwe tokyagala kyekibuliriza ekizibu kiri kimu nze wano ndi wakati nga modulera kyovula siba na saidi naye mbanja ogirabanga ensonga awali ekikyamu ono kyakozesezza olugero n'omusiraamu alukozesa ekyo kyembadde njagala osiimule kubanga omulabi yandirowoozezza nti avumye enkola yaabwe abeenalemu omusajja si wenaalemu omusajja si wenaalemu kwasi subscriber wenaalemu olina kadi yenaalemu nankyeyagala obuuza nti wakulese wano jasi ono awagira kituufu nnyina ekibiina gavumenti eri mbuyinza ebirungi byekoze yabimanyi baseba batulaba mwebala kubanga mutugoberera eyo sho bwetyo nno wetambula wanzi ne wayiro lwakuba olumusiba wakati wano tugenze ku mulamwa ogw'obuwumbi 18 obwa federation abatulaba twatandika ekintu nga Kenzo atugamba balwanirira kituufu ekiyamba omuyimbi owa wansi twagenze owulira nga waliwo akasente akagenda okuva mu ministry ya gender and labor ne ministry obendala yabadde yaki obuwumbi 18 tetwanditegedde sindi yatugamba ti abo basanze ffe tutambuza ebintu byaffe ne baagala balipire bo bafunemu ssente bo baagala ssente
Ekibuuzo kyange mu bana ababiri buli omu njagala mpe endowooza. 1 omulamwa gwa Federation Kenzo gwe yakula atugamba gwe yatandika atugamba gwe tukyaliko oba naye ekigenderwa kyali kya ssente nga bwe yagambanga Wuma. 2 Cindy yagambye bo bakyastikinze ku kya copyright kubanga ye ekinyusa ekikulu naffe abatudde wano bye tukola tubyetaagako copyright. Abaana okimanyi basala bukiripu bwaffe ne babuteeka ku social media zaabwe bandi badde batusasula. Copyright eyo tetaasaba Kenzo naffe ba content creator etuyamba. Ekibuuzo kyange sali era ngenda tandikira wo obuwumbye 18 kuba tusaagala ogambe mbu si kituufu. Ministry ya Gender and Labor yandibadde yabyeganye 2 fomu nze mwennyini nagirabyeko nga bagisindikidde representative wa Federation mu Greater Mbende Selekita Magi Magembe Badi nga bamugamba jjuze abantu abalina okufuna kwaka akasente wawendaga anse eryemu. Kenzo akyali ku mulamwa gwa Federation baya ine ebirubiriro ebirala nze najjanga mbagamba Kenzo okukunganya abayimbi abatwale muzijja mu session yalagala kukutula abayimbi kubajja ku Bobby Wine abandi yimbye nyimba za Bobby Wine abandi yogedde ku Bobby Wine baderi basirike batandika mpolo vaayo Waikibenda nali ku live emu n'agamba bwe bucha Kenzo nga takyali ku mazima nja vaayo nze ndowooza ku kintu ekinanyamba nsitaninga nganzi twali tuli awo abayimbi ndowooza balinga basatu bemaya abakaddukayo saha naye n'atubuulira ku kyamayi ku Federation tuli awo obadde ng'ensonga ezo zigoberera. Mbadde nga nzigoberera omaze okuwenda owoozayo gwenga sinawa. Okay. Sente obuwumbye 18 nze ndowoozaamu omanyi kakati tugamba nti abayimbi ye Cindy ne association ye Wuma bo bagamba nti obudde buno balwanirira kya copyright. Yes ekituufu era nga kiina amakulu kiina n'omulamwa naye atulwanira copyright tusooke tutunulire kubanga kati waliwo ekiringa ekira balwanira copyright egenda okuyamba abayimbi olwedde abakola ku music gwe basobola okulyako nga bayitira mu copyright naye waliwo n'abaana abali wansi nga balina music atagenda kugamba gwe batagenda kufunako wadde copyright ezze ekisooka nga production mubi betaaga okufuna ku studios bakolera music omulungi kasente akasaamusaamu nga betaaga uliriza ogambye nga betaaga bafuna akasente akakola music nga betaaga okukolera studio ennungi nga betaaga cameras sokolindeko nyina kyenjagala omulabi ategeere olimba lwa Eddy Kenzo lwosite lwosi ani yalukwata tebalukwatira wano balukwatira wano studio si ya wano lwakola lutyo penetrating lugendo eri bwe tuba tulakinga studio naye nga bw'otunuulira oluyimba lwa City Alose kyogamba nti lubi video mbi nnyo anti kimbadde nkugirayo bwe kyobadde oli mukwogerako nti ebiruubirirwa byali kutereeza ekyo ate kyeri mukulaga Eddy nti waliwo abayimbi abali wansi eno betuyinza okuyita upcoming nga balina music omulungi nga bandibadde era balungi nnyo mu industry eno naye nga tibalina busobozi equipments zebeetagisa zikwata video okuba ne music ali ku mutindo gwogenda okuwanikayo copyright eyo singa ebeezobe ng'ogenda mufunamu nti waliwo omwana nga agenda ateekayo music wadde copyright weeri naye nga tagenda kufuna views okigera olwa quality ya video gye yakola ne quality ya production gwe yakola so ndowoozaamu nti ebigendererwa ebya Federation bwe babanga batandise n'okusakira abayimbi nze ndaba nga kiyinza okuba nga kikola amakulu cause olwedde nalabako emabegakaawo nga Federation evaayo negamba nti baalike wa Attorney General era ne bavaayo nga bakakasiza nti Federation yetwala abayimbi bonna za association naki ekyo bakitukakasa nkweekyo badde tomanyi sali nkweekyo badde tomanyi Kenzo kaneda kankumalireyo ogambye kusakira ki kusakira ba artists nkweekyo badde tomanyi bannakatemba na bonna mu ba artists nkweekyo badde tomanyi ku buwumbye 18 kuliko biliyoni 3 mu obukadde oba mu something za kusasula mmere gye balya ku Aurora Hotel we batulanga bakola jam session biliyoni 3 was it worth okusasula ku byokulya bye mukunganye we mukungade nga temuli mu reforms z'amateeka temuli mu meeting jam session bakolera wonki
kuyimba muyimbi bazuulirawo ebitone wakawaayo bimeka tuli mu media wakavaayo bimeka Eddy kola bwoti ate kati ekintu ekyakatandika toyagala ebitone kyogamba bw'ozaalibwa n'otandika okutambula so kyendi mukulaga nti kujja mu station already wabeerawo ba upcoming era bawa omukisa singa oba weetegereza wabeerawo abaana ba upcoming abajja ne bayimirira ku stage nga already abayimbi bonna abamaanyi batuddawo so kyeza nkisobola obbawa chance bakuwuliriza music oba aba mulungi osobola ofunirawo opportunity zerabyeko ku baana waliwo abaana awo abagenda okukola zi collabos waliwo gayi agenda okukola collabo ne Shiba naye nga omwana tubadde situmumanyi naye nga just yabaddeawo kujja mu session bali mu kuyimba ne bamuwa omukisa okuyimba ku stage just balaba nga alina talent nze kyentunuulira nti tulinde kulaba nsaasanya ya sente ezo tulyoke tujajinge naye right now nga zigambibwa okuba nzigenda kufuluma nga tizinaba nakufuluma sooke tutunuulire ebiruubi bya federation byali ki bye tulina otutunuulira sere bwe zinafuluma ebiruubirirwa ebimu bye bagamba okukola bigenda tutuukirira ekyo kyokka kigenda sooka kituwe kyekiddako mu maaso mu myaka egijja federation esigalawo sente tusubire nti bagenda kukola omululu ku sente zino oba bagenda kukola ekigenda ovaamu omugaso nze kyenjagala okukulaga nti kwegamba saligwe mu submission yogamba before nga tetunda criticizinga kasente kana akajja tulinde ebibala ebigenda okuvaamu olwo tukyali ku kya copyright ate copyright egenda kujja nga timulina bye mugenda teekawo music abaana bamulina ali watukomerera okuyimba oba tukyalina ate okwongera mbadde manyi nti tulina kwongera ku mutindo ekizibu kyali mu refunds ku refundinga kyali mu support ku supportinga bayimbi kuyimba oba bye bayimbye kuba bo bagamba okuyiya tusobola okuyimba tusobola production tumukoze naye copyright byonna anti government eriwo supportinga buli sector ochegera government eriwo supportinga buli sector so copyright nkulu naye ate n'okuteeka mu bagenda ofuna mu copyright nakyo kikulu nti nga tunoonya copyright tulina ate n'okulowooza ku bagenda okwetaaga copyright bagenda kuteekayo biki so nze ekigendererwa kyawuma kati kankulage ekigendererwa kyawuma tekyali kyakutunuulira bigendererwa bya federation birungi biri bitya ekigendererwa kyawuma kyali kigendererwa kyakulemesa federation nate wuma yasooka ku federation anti ye yasooka wuma yasooka naye njagala ombulire bayimbi bameka abava mu wuma abegase ku federation lwaki baavaayo goza lwaki baavaayo nti basuubizibwa vane kusuubizibwa baba wa miliyoni 5 Eddy miliyoni 5 bazibawa naye sente zebanoonya buli afulume waka anoonya sente lwaki wuma siye yazibasuubuza lwaki wuma siye yazibasuubiza lwaki wuma siye yazibasuubiza kyekyabajjayo wuma yandibadde okimanyi federation egenda okujja okutandikawo nga wuma erina amaanyi mangi lwaki wuma yakkiriza bakuwadde sente ndijangu otwegatteko ng'ogaana otwegatteko mmeka miliyoni 5 kyogamba nti fikfameka tazikola mu kivulu kimu anti nga tayimbye wali alitagezemuntu ategeera kuwuma nedda Eddy sokolindeko namale submission ye sokoleke tutunuulire ebintu bino tuleme kubitunuulira nti omuntu kale wankubadde sente tuzeetaaga naye Eddy olwaleero gwe kyogamba nti emitwalo 10 gisobola okusanga nga gikufudde ng'omwana oli mutoso weesaaba oyaaya olw'emitwalo nandi ate gye baali balagasinti omwezi gye baali bagendamu kankubuulire tekyali kintu kiswaza nti ogendeyo bakulabe bubi kuba bali tebagenze mu pate tibagenda luzinga sapoti yaabwe baali mu federation yaabwe Wike Benda y'omu ku baali actually yali vice president owaawuma nga Sindi amaze okufuuka president kati bw'otunuuliranga Wike Benda owedde abaali bamanyi gwe bwe yagamba bebekulu mu federation taliyo omulabayo taliyo so tuleme kutunuulira just bintu saloleka federation gyomanyize si gyemanyi nedda federation gyemanyi eyo naye ekigendererwa kyawuma kyali kyakulemesa federation ate nga kugambye wuma yasooka federation lwaki federation yajja kati kitegeza federation yajja okulemesa wuma kubolede eri yaliwo nga basobola ogyegattako batwaleyo ebirowoozo bya Kenzo Eddy mukayanira bwere wuma nada sokoleke njagala ono wuma association Uganda Musician Association federation ye federating za association tekiba kibiina era federation kati yajja ku federating biki byetakuliyetinze anti byetakuliyetinze lwaki teyakkiriza mu reforms za wuma njagala ebibiina bingi ebivuneyo kwegatta ku federation lwaki wuma yekyaganye lwaki wuma yekyaganye kitegeeza nti balina ebigendererwa ebitali byakwegatta
balina ebigendererwa ebitali byakwegatta ebigendererwa ebyokulemesa okitegeera nti federation evuddeyo nejjanga ekugamba nti twagala tukolere abayimbi kino twagala buli region tugiteeke mu studio ennungi tekimwetagisa kuteekamu sene empitirivu mitwalo nkaaga genda kukola luyimba oba situkagende e Kampala twagala omukulu amalirizeeyo twagala mujjayo okuba n'obudde bugenze twagala region tugiteekemu cameras ezikwata video ennungi abaana basobole okukola ki okukola kale sali nkwewunyako kimuleka nkwe ansa uliriza ojjukidde studio ebadde ereebuukanya Saamugagga ne Sofia Nantongo Museveni gye yawa abayimbi yapadde mani ne gundi ne Sofia Nantongo gye beddiza baali bagitereddewo ki nze yo studio saagimanyako naye mbiwulira byowulira byabadde bitya studio gye nali mmanyi yeeyo waliwo gayi gw'ogamba Saamu Mugagga gw'ogamba yeeyo padde mani yagitunda Saamu Mugagga yagitunda kati kiki enkugirayo abayimbi b'e Uganda balina ekizibu kimu baba beekutte ekitole batuuze eddoboozi lyabwe we lirina okuwulirwa ne babaleetamu diversion ne bajja ku mulamwa biliyoni 18 nkulayirira tutudde wano mu kamera bino bigenda sigalawo ku recording zaabajja edda ku mulamwa gwa corporate era tebagenda nakulosa katuwuliriza omukulu waliwo gayi yali musajja yali aneyavayo ogamba muwe federation muwe Kenzo omukisa nze nzikiriza nti singa munaawa federation y'omukisa tetumugumumye naye ate bye yatugamba si bye tulaba kati omukisa gwe twakuwa mwagala birabira twakuwa mukisa kuvuga matooke ate otisemu mwagala mu nnaku 2 sali tugende wafula nze nali omu ku bantu abasooka oligestalinga mu wuma emubende wano naye ku olwo lwe tuligestalinga lwenjivaamu mbuuza lwaki bafiina bajja ene mubende ne bali luno waliwo ne gayo omulala omwana oyo bali luno mufere ulira obufere bwa bali luno baatuuka emubende ku point bwe bakyala ku makya lwali lwa mukaaga bwe bakyala selekta magi yabakyaza bwe bavaawo bava mu studio saabimanya naye nze nakizuulira wali ng'omuntu omugezi bava mu studio nga bo balonze president waabwe wawuma nga ffe tetumanyi kwa bwe twatuuka eri ng'abayimbi ne batandika tugamba abayimbi b'emubende muli bamukisa mwina selekta magi bwe mwina okulonda era bwe mutalonda ffe naffe tuyinza obutabayamba biki ne bakubira magi campaign abaza okulondesa magi n'ayitawo nga president wawuma ku olwo lwennyini abayimbi ne batuwa emitwalo emeka eneena nali omu ku baagifuna nange nafuna nga tolina muyimbi waliwo n'abakazi abasula ku mizigo kwensula wuliriza sali nakulese n'oyogera waliwo n'abakazi abasula ku mizigo wuliriza waliwo n'abakazi abasula ku mizigo kwensula waliwo abakazi abasula ku mizigo kwensula abaalya sente za Black Hama bwe munamaliza okwogera mu ngane yali afunye wamagenda mu maaso otegedde kino nakyo tekisirika owulira sali ojatesezanga wuwo tujja kunonanga tuwayita muhoro kwolwo nga nzikiriza nti ebintu bya wuma bya kisiru bya kifere kwolwo lwennyini ebyakisiru birege bya kifere olidde wuma ndowooza gyokubira akati nkugira era najja ne ŋŋamba magi musirike sali nabalese ne mwogera wamagenda maaso wajja n'ogamba najja ne ŋŋamba pulezidenti wa wuma obudde obwo ne mugamba ebintu byo mbirabyemu okuntegeerera ate nga bantegeerera mbasinga otutegeera wano emubende tuyinza kuŋŋamba nti fiina alabye selekita magi ennaku 2 ajja ŋŋambe nti oyina olonda selekita magi ng'ate nze magi mbeera naye enkola naye obulungi bw'obumanyi obulungi bwe mbumanyi obunafu bwe mbumanyi naye gwe olw'okuba akukyaziza ku leediyo n'ojja n'onkakambu yababeera pulezidenti wange ku olwo ekibiina lwe nakivaamu magi n'anyasooka n'agamba Franka tukivaamu tufuna kaadi za wuma obudde bujja tuuka bino ebintu biyinza n'okubeera mu gavumenti obudde bujja tuuka nga bw'oba tolina kaadi ya wuma tokkirizibwa kuyimba wantu wonna ne mugamba ni yantuma okuyimba era nali ne seremba kolobokisi n'agamba Franka baleme kukutiisatiisa gwe kola ekintu ekyo yimba bulungi ebisigadde biveeko waayita emyezi egyo pulezidenti bafiina gwe baatusibako n'alekulye n'agenda mu federation awo nentandika okulabika ng'omulanzi naye nenkola ki nobeerawo nensirika kakati ekyazino ssente ngenda kukiriziganya n'essali tubaleke afa yawe muka nze nkimanyi zijja baswaza naye sisobola kyogera budde buno
tukole ki tubaleke nkujjukizayoko kamwe corporate ate naawe okajjukira ojjukira lisiti yafuluma abayimbi salebe yali alifandinga sente mu covid lisiti yeeyo eggwanga lino gwe corporate twali badde tujagala era twali badde tusanyuse nga tugamba federation egera tuyambako tukole corporate ko nkagalako temujja kafuna mbuza lwaki ate omuntu omusaba corporate ate nga bwomujjako ne sente kubibiri akuweeko ki omusaba ente n'ekiraalo kubibiri akuweeko ki kakati mukulu wali badde ompawo ente ezo naye kizibu sina mulaalo ate sina na wakuzirundira kazisigale wano kati olwakuwadde mulimu corporate teriiko kusaba mugiina corporate eriko okusaba anti eriko okusaba naye eteekeddwa ekola mu nsi ekola sali buli muntu sayina amateeka gaayo mu nsi ezikola mu music bwe mati muyina corporate kitegeeza nti mubanga bye mukola ebitatambula sali kankuwe ekyo badde tomanyi tokimanyi nti waliwo ensi kankuwe answer walabyeko music wa China ku YouTube gwomumanyi gomanyi lwaki twogere ku nsi bo music bamutundanga bwogamba nti nterako sente nkuweereza olugoye China lwomanyi gyali era bayimba bo bwe batyo bakyagala kati kyoyagala okuŋŋamba nti corporate eri bagigoba buli nsi ebeera ne reforms zaayo bayinza bati bajagala naye muba mujagala bo bakanya wana Uganda corporate yali badde ya muvunanyizibwa okugifuna era ya mugaso bagisaba gavumenti egiteeke mu nkola kibali mukola mu Uganda obudde buno eteekebwe mu nkola constitutional singa kyafulumira mu ensobi bakozeemu kusaba muntu gwe basaba corporate ate kumuggyako sente awe wali obuzibu ekyokubiri kampala n'ekyalasali corporate yena abasajja be babidinga nabo tebasobola kenzo n'obwa kenzo bwenga gwe tuwa omukisa tasobola bidinga na telecom company nzize nkikugamba telecom company zikyasinza otufunamu sente mu kye bayita ebitone byayo wano ensi zikulaakulanye mu music zitereddewo abayimbi baazo platforms ez'enjawulo si kati gweoyagala kuŋŋamba toyagala kuŋŋamba nti kankwe ansa wano tuyina gundi banakatemba we bagirira bagita batya home theater genda ozitunuulire ye yandibadde revo ya gundi bogera nogeragiranyanga ku Hollywood biki byonna so nti Uganda government ya Uganda kigikakatako okuteerawo abayimbi ebintu ng'ebyo anti sali Uganda gyoyogerako Uganda gyogerako yeteekeddwa ku obujjanja bitebukuwadde mu ddwaliro lyayo kati oyagala muyino bisaba we bigana olwaliro muyino bisaba bakenzo babisabye naye ensobi bakozeemu basabye ebintu bibiri nga n'ekisooka tebannakibawa babisabe bibiri kasita babanga byonna babibawadde kati bagenda bibawa kuba sente z'oyagala ate bali bazikolekitinga anti wuli ansa sente ze bakuwadde biliyoni 18 ate bo bali bazikolekitingamu ebyo byoyagala bakuwe kati tebasobola kufiira kitegeeza ki nti omuntu toyinza bayoka n'obakamulamu otyo bw'ojja ku dduuka lyange kye nakugambye eggulu wuliriza ansa yino bw'ojjanga oyagala nkuwa olugoye nga kyekiri kipu kukuwa ekyuma ekikola olugoye nze nkuwa lugoye lwaki sente ze basabye amangu bazibawadde corporate gye batandika emyezi 7 tennafuluma nga bagenda ne mu palamenti mbu bagenze palamenti gye bagenda baali bagenzeyo kinyuma mbuuza lwaki Anthony General ye yalina otwala ekyo issue ku floor of the parliament kuba bonna bagenda tekuli yayogera ku floor of the parliament bo baba introducingayo nti bannabitone baali bagenze erambula parliament kuba tekubona tekuli yayimirira kwogerera mu parliament balina rules of procedures za parliament gwe omuyimbi togenda veno n'obwakenzo n'obwakamiri n'obwalemba bo n'obwani ogende wali mu rules of procedures bazinterrupting kyoyagala okugamba nti copyright eyo babadde basobola oggiwa woma nze siri ku kibiina kye kyandifunye wuma wabula buli kibiina wuliriza ansa yandibadde esobola okufunibwa naye ekizibu abatudde okufuna ate bafuna sente okuva mu baagala obbawa kati kankugambe eyo mensi bagikola kukwata bukadde 5 nabbanja bwe yabawa bakola mensi lwa nsonga ye bwe yabasinkana n'azibawa waliwo kye bayita harmonizing ate nga bali balina ozikwata otegeera bulungi Uganda wetuuse Eddy buli omu ajjako akawawaatiro n'olya naye wano kati nga wazikedde bukya n'ofuna akawabadde tobanenya kukola ki tobanenya kuzirya wabula ensobi gye bakoze kati corporate bagyerabire era ffe wano tetutuddeewo nze nga nze omu nze saagala tule wano tukitizinga sente ze bafunye ne bwe yali badde gwe wali zitutte ne bwe nandibadde nze mbadde nzikwata naye beerabire corporate
sente ze bali mu kubidinga nazo bwe kiba nti conscience ku luyimba lumu yakuba penalty milioni 2 eyatero goroza Kenzo yandikubye penalty meka ku City Rose yandikubye meka ku Don't Care yandikurema yandikubye meka sirimu yembe awo no lyamu voice omanyo obugaga bwe yandibaddemu ndirinyawo basi yo mwana yafuna ba subscribers abagenda mu milioni nze nzikiriza nnyo mu nkyukakyuka nze ebintu ebyange nyina okukkiriza nti buli generation eyina ekintu kyesobola okulekawo nga legacy nze era nyina okukkiriza nti busobola okukya ku makya Kenzo oba oba kibiina kyo oba federation oba ki mu generation yeno basobola okulwanira copyright nga basitandize ku mateeka ga copyright sikusabiriza ataba wa copyright tebayinza kulekerawo copyright tujina naye tekola yes you understand goloza lwaki tujina naye tekola goloza lwaki bilye bwebanga oba lwaki tekyakola obena ddamu yekozeeko tekolanga anti uliriza weeri tekola naye nikafero yafa abanja copyright oba egenda kukola oba tegenda kukola nze I believe nti busobola okukya ku makya Uganda nefuna copyright era ejina netekola ejina sigamba tukufuna gamba netekesa munkola copyright esobola okukola okutekesa munkola kyekizibu negwe wewunye kyekiremeseza okutekesa munkola kankwesalikano kubanze nasomo nafuna omukisa n'ensomako ku ebyo ebintu bye bawandiika ebya copyright nga bakola kibata reforms ze bavaayo batuule babuze ku bayimbi baddeyo antano je nagambe abayimbi bano kibalaba kibayinza ofuna enewe banabitone kibalaba kibayinza ofuna mu content waabwe ensobi bakenzo ze bakola ni basindi nga bali mu bitongole be bantu bwe ba first beneficiaries ba copyright ate okuddukira ewaabwe Salimu Sale yandi bade talina YouTube channel ya Yugatuni si muyimbi no wandika tamanyi oloza lwaki yakibukira gamba no wandiko nyimba tamanyi lwaki yakibukira lagadi ya munyumiriza nti afuna milioni 2 omwaka mu nyimba ze gwe boba gwe ngoli businessman olowooza ki lwaki ogambo kibukira ate kati Sale yandi badayingira atya music ajja mungani nge yali amanejinze ku kivulu obange yayimba kuyimba watyanga ali mu kuyamba nga yambani by the way ono kyayogedde Sale yenga ye mu mutima gwe alowooza nti ayamba kati kiri bwe kiti wabula obuzibu obuyambi wabuteeka bugwa mu ngalo ezitali entuufu copyright nga tekola olwaleero waliwo omuyimbi atagenda kulinda copyright nga mwavu muzibu nga ayina ebiyiiye bye owulira nga ayina ebiyiiye bye naye nga tagenda kuli copyright fenate tumanyi copyright diwe egenda kujja naye ayinza okubanga ayinawo ebiyiiye bye ng'obwavu bumubaali bubi nga Sala asobola okera ku makyana mga music yensonga lwaki tutudde wano gamba bannayuganda yensonga lwaki tutudde bannayuganda tubagambe akasente ke balidde kanyama kasewazike ye mazima era sewazika jabaga enkuba bwenaja jabagamba mumpa akanyama kange mulyoke mugende mulyoke mufulume wano wemwegamye enkuba muliko mumanyi kubanga salika nkubuulira amazima bwe mba nkukwatidde akasente nenkakuwa promoting YouTube channel yange eno kyokka ate nga nkukyalizaako oyagala bwe tufunayo ka revenue ng'omwezi guweddeko nkuwe really oba olowooza ogenda kummanja otya nga nakuwadde 2 ogipromoting kati yeyo ansa entuufu eri ku kintu kya copyright nezi federation neziwuma nze siyimiridde wano kuwolereza wuma oba federation ebibiina byonna kubanga ne Sindi yaddusanga abayimbi nga abatwala ewasale Telecom company omanyi sente zezifuna gwe mu nnyimba z'Abannayuganda no submitting oluyimba ne bakugamba nti omuyimbi afunako 16%. Kati Eddy bobanga oli mukakafu nga gwe muli oyina endowooza nti like tibasobola kufuna copyright then golabo oyina endowooza ngeeyo nga ate toli muyimbi nti ogenda kufuna ssente mu gavumenti naye ndi content creator fena tutunulidde ekyo kati olwo ye ate oli Kenzo oba Waikibenda oba omuyimbi omulala yenna nga ali awo naye nga tasuubira kuba nti copyright agenda gifuna kati lwaki tatwala akasente oyagala akasente akaleke nga balira copyright awo oyogedde bulungi sali leero kasokedde okyesinga nsomera namba yo ngutereko mobile money abatula abwe balo kubanga mwatandise naffe gye twatandikidde mukirize tubasiibulire wano asali toyonoona kyoyogedde ekimu omanyi nti kyoyonoona ansa gyofena tukanya mukirize banaye tubasiibulire wano Frank abaddewo sali abaddewo wano munaye regardless byolaba wano okweyuza tewaba nsonga nti bwe tuva wano omuntu amugagundi wana endowooza ze zireetera okuleetera omuntu okulowooza nti amujja ku kituufu n'olaba okusika omugwa ate ng'olumu naffe bye twetaaga okutegeera ekituufu
mukiriza tubasibulire wano oyina yakatalekeka toyina sali asina katalekeka just tugumire ku njagala nnyo ensi yange Uganda tusiriwalirako kukyologoza tuli mu kutunda Rwanda tuba tuli Uganda ono oyo nayagaza otyo omuntu wensi nga n'oluyimba lw'eggwanga luli mu Lungereza nze njikwagaze nti yagala nnyo t-shirt yo ati nze nyino ffenna tuli bannayuganda twagala ensi yaffe tubale tugambye nti ba intruders be bagitutamya ombuzizo oyina akatereka naye ffe twali tujagala nze mwali mujagala nze nkyajagala nze nkyajagala nze nagikyawa simanyi gwe weyogerera wakyawa Uganda kulembera agitutamya musibule jako tebatukwata